Popin Media. Okusomesa kukitalina okutuuma amannya gano. Awo gavumenti osimanyi obe enatulabango etya. Gabanga gali mateeka nti oli wali olina alinnya ki nti ogenda bweru passport ye gamba nze Ofoni Mulonga nga tekirimu Ofoni Kalimu. Kantu ako katumenya. Kitaasa amannya gabe nti nze Kizito Mukasa. Nina amannya gaabwe tegalimu agafu. Abeera John Simaka. Katatefe nonkaka mbere ne titolina lya dini tina lya dini kugambe ezo John zo Ofoni Mulonga. Tolina dini enzikiza yange buwangwa na nono. Babamu naffe tufune obwenkanya tubere bamativu mu nsi gye tulimu. Era awo tujja kakasiza ddala nti ekibiina kya movement kiina kyekikoleddewo Bannayuganda abamu kufu. Tufunye okusomozebwa kungi nnyo eri amannya gaffe amazungu ate ng'olwaliwo ekibiina kyaffe ky'entanda y'amagezi ekyamazima nti tusomesa abantu obuwangwa bwabwe. Naye mu kaseera kano olwakyampulira nga nze ku mobile money nga basakosi nsi Bugali Chad. Era batusaba gavumenti yaffe etuyambeko ku nsonga eyo ey'amannya. Nga wetugenda okwewaniza okukyusa amannya gaffe balebe kutujjako musolo. Kubanga olw'ensonga nti oli ajja kutya n'okola ki n'okukyusa erinnya lye olw'essente eziba zikola ki eziba zimugezeseddwa zibasabibwa. Kale ntusaba ekyamazima tukuba omulanga nti ffenna abakitegeddeko ffe abasawo b'ekinnansi n'abakkiriza mu buwangwa bwabwe n'ennono ekyamazima nti amannya ago gabenga gaki tufune endagamuntu zaffe nga ziriko amannya gaffe gennyini. Erya Nsubuga basajja ssubi erikolesebwa linnaalyo. Nsaba gavumenti etubeereko omuwaatwa gwe tutemera ng'ekintu kino ekikolera abaweereza abali mu buwangwa n'ennono abantu abakakasiddwa nti ono asamira aweereza jjajjaawe aliko emmandu aliko emizimu aliko olubaale aliko n'amayembe. Batutemere ekkubo nga bwe tuba tugenza okukyusa amannya tebatubigika miwendo gya nsimbi. Kuba enzikiriza y'obuwangwa n'ennono tukkiriza nti gavumenti egimanyi bulungi nnyo era kubanga tukola emikolo tuziika abantu mu buwangwa n'ennono. Bw'eba etuwadde omwaganya ogwo n'ogenda mu kkooti okukyusa erinnya kibeere kya bwereere. Bw'ogenda mu URSB kibeere kya bwereere ne mu gazeeti erinnya libeere nga likuweereddwa mu butongole. Okuze gwe Ofoni Kalimu olwo muzadde we yakubatiza Kalimu. Okimanyi okuula ogamba ndi musawo emanya ndi mugundi ndi musiraamu. Naye otandika okukutuka n'ekuyiga lulimi lw'Abasiraamu. N'olukukubya n'oluyiga. Ate omaliza oluyiga oba olinako w'otuuse okuzeemu obuwangwa bwo ne bukuwambatira ne bukunoonya. Tukwagala. Erya Kalimu n'osigala nga gwe Kalimu. N'ogenda ng'osaala kutuba n'etambulira ku gwe. Simanya abalina amasabo simanya nga wooli awo era nga bebasongako. Oli awo gatukubya. Oli awo amannya ago gatukosa. Oba gwe tegakosezza kale wabigwe n'okivaamu n'ogamba abaana bo kambalekeyo. Kuba nabo basange kati Okechyo Arafa. N'ekisange kati Odoyi Muhammadi. Olwo naawe watuuma. Kubanga wotaabatuume bajja basumbuwa eri gye basomera nti amannya g'ag'eddiini. Kati so naffe twalyagadde gavumenti etongozza amannya ag'obuwangwa gano. Ate wadde go tesimatongeze eddiini yaffe y'eki ey'enzikiriza y'obuwangwa eteebweyo tufune okuba nti nno nze Ofoni Mulonga. Olwaleero okuba nga ndiko wano mu lubiri lwange n'ensalawo ngendeko ate mu kyaki ogenda okuwulira omubuulizi oba omusiraamu oba sheeka oba ani nga ate akoona ku ggwe atudde mu maaso awo kugamba nga avumirira ate obuwangwa bwaffe n'ennono. Ekyo kirimeseza n'abasawo abantu okugenda ku makyaki era abaana baffe nona basiriyo
bajja kukikoonako nti sitaani bali bati basamize naye siraako ssente ng'ate tuziwaddeyo ssente ng'ezo ne bazigoba. Kale tusaba olw'ensonga eti kitukozesa nnyo kitukosa ngaffe abasawo b'ekinnansi era naye osokulaba ng'avudde mu muzikiti ne bamubuuza erinnya ly'oggwani era ajja kuteekako erinnya lye ery'ekika kye. Abu Zubada. Owulira nti Abu Zubada. Gonna Abu Zubair. Abdul Salam. Kati olabye kirina mu stand. Nti nange kyengezaako ti amanya gano kasa gavaayo nti gwemba mpandisa Ndagamuntu tebankaka nti ate lya ddiini nalino ddiini mu butonde bwange nange natondebwa ne ddiini yange enzikiriza yange yeyo mu butonde bwange y'obuwangwa kuba na buli buwangwa bwabali e Roma olabanga abeeri mu nsi eyo era buwangwa bwabwe era balaba Pope Francis kati Pope Francis kati omusajja musawo wa kinnansi era ndi kabona mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Ensonga y'amaanyi okubeera nga agatataganyiza obuweereza bwaffe yiino tujja ne tulondebwa empewo olumu zitulonze tuli bakulu ng'olina erinnya ly'ozzooyatula okugeza ng'abakuyita erinnya nga Sadaati n'ojja okulanga buli muntu lyakola ki lyamanyi n'otuuka mu mbeera ng'empewo zikutte ate nga zaagala ziweereza ng'olina okukola obuweereza. Kaakati abantu jjukiramu ku kitundu ky'owangaalirako bamanyi liri lyaki lya ddiini erya Sadaati oyagala olyeyambula buli muntu akuyita linnya eryo osanga akaseera akazibu ennyo nga waliwo okulwanagana ne community ne jjajjawo kyakola ki. Naffe kale wadde tugenda naye okwebuzabuza kungi buli muntu ali awo tamanyi kiddako tamanyi gy'ava tamanyi kyali atuuka emyaka 50 akyabuuzibwa byabuuzibwa talina takinamu ansa kinyuma ove wansi byonna oli ku lugundi oli ku lunyiriri olutuufu omwana yenna wakubuuza kyakubuuza omugamba kyekino negamba ino negamba bwe tewaffe nti tuli bwe tuti nti ate ennono yaffe nti enzikiriza nti Katonda asinga okuwulira mwoyo omuzadde. N'amaddiini gano okutuvumirira senga tudde mu kutegeera kwaffe nti omuntu azaalibwa buzaalibwa abako taata ne maama n'abako n'obuwangiro bwe nti nze ndi wa Mamba oli wa Ngabi kiba kitegeeza wadde oli mulokole naye olinako erinnya lyo ery'ekika kyo kitegeeza nti omuntu atamanyi gy'ava kiba kitegeeza ne gy'alaga takola ki tategeerayo weewaawo. N'osanga olinga n'okukola embaga kimwetaagisa ate ayite abapaatiri bagatte omwana owuwe kyokka nga ne ssente zagenda okukolamu embaga ssente ezo zivudde mu bibbo bya jjajja bagenda kukola mukolo gwa kwanjula olw'okuba abagenda okukyala bannaddiini ssente azitodde mu bibbo by'abajjajja n'alema okutambulira mu kikye olw'okuba atya okuswala mu maaso g'abapaatiri abo olw'erinnya lye yaweebwa nti nze Jona kanisa enandaba etya nga nkoze embaga mu buwangwa n'ennono